Okyalaba okwanjula n'embaga. Tulaba wano ku Delta TV tukole nalabye abagole abakola embaga naye Ssalongo ne Nalongo Kabugo bakikoze bananga akalulu mukulikeeyo mu nnyonyi tuvuddeyo omanyi nti mukono yenna ayimiridde atunulidde mmwe omwami yakinsuubiza bannange mu butuufu ssebo webale kutuukiriza mukama mulungi munne mukama ye byonna amiina nga munyumye obadde owulira otya ng'oli mu nnyonyi awo mpulidde bulungi nga bwe mukwatako omutima gwe wena obadde otulaba mbalabye naye nga temubitegera nga mwenkananga wabula oli mazima wanvu bwe kiri ssebo byonna bye wali yagala okukolera mukyala wo mbimukoledde ekyabulayoko kitono naye kijja nakyo kuggwa kyekiriwa ekyo mutwalako kwana emmundu ogenda mutwala ate naki nalo ng'ofumbye emyaka emeka kati abawala bakwegomba bagamba okikoze myaka 15 just bugumiikiriza kyembagamba bugumiikiriza batuke ku kino kyentuuseeko laba neyonyumye nnyo I love your gown I love your hair tunulira ku denzi lyo lyebase webale nnyo bebi aliwa bebi oh no Ssalongo ddamu Amina munange bebi mukuba akama kirungi bebi nkwagala nnyo me too I love you eri wano ani asinga okwagala munne ndowooza nze mwetunulire ani asinga nze kayimba kike muyimba kati nga tunaatera obbata mukama kikoze neera akikoze katonda lunaku luno lwe bakusuubiza luno 24 lwe lunaku lwange okikoze luno luwandikiddwa mu history mu byafaayo ya Uganda bagenda tandika tusomako kituufu kale bambi katubalekemu abateko ku bantu tubaleke bannange tubeebaza nnyo abantu baffe batuwagidde abantu bonna okutwalizaamu mu Uganda yonna kuba sijja kumenya bitundu abantu batuwagidde abasuubuzi n'emikwano gyaffe bonna bannamukona batusuula bakasoma baffe bonna tubeebaza mukama baddizeewo ku buli kimu kye mutodde naffe tujja kubeerawo mu buli mbeera amina digida Nalongo okikoze twogera na mukyalani mwogera ne mukyala Kabugo omubwati ataliko waddaka atakwaddiwa atazzibwako nkonge ya kukubo yekonako yagwa banange leka tubaleke enkoke ennyonyi ebadde etya ennyonyi nnungi ebadde etya embaga nnungi wali ogirabyeko eno tukirabangako bannange ayino bannange mukikoze tukulaba ku TV naye nga ennyonyi mugirabye wali mugirabyeko mukono gwakyasa guno omukolo mu mukono tetukulabanga kuba kati bwolina eri Nalongo oyo muganda wange Ssalongo ne Nalongo mbagaliza ebirungi kibadde kibagwanira bakozi omukyala mukozi n'omwami mukozi bakola sente zaabwe kabanyumirwe kabeeyagale wekiruma agenzi akole ki yetugire ku munyanya kale
Ladies and gentlemen, esawa ya fesoka wetu bewede tugenda kuberanga tugenda mbulango ati wetu kamawo tucheyongerayo n'omukolo guno banange totemya beera ko kye weegomba ogambe nange kino leka nywereze kuno gambe mukama nange ogwange at least nfunirako kino kale guyinza obutatuuka ng'ogwa Nnaalongo naye wakiri nfunirako ka helicopter ako nfunirako ka decoration yako nfunirako muyimbi oyo nfunirako keke
okyalaba okwanjula n'embaga